Omuntu omusiru yo yakola statement n'agamba nti maama wange bakwata mukwata okunzaala nange nina kukwata bakwata okubazaala. Kikyentegeeza. Nawuliddeko abasiru ba ddiini Lubowa Ssava nga bagamba nti Bobi Wine yajjanga independent lwaki yalemesa abalala okujjanga independent. Muganda wange okubanga wava mu kikolwa ky'omukwano ogw'obukake tekikuwa moral authority ate gwe kufunira baana mu ngeri y'emu. Naye njagala okwebaza nnyo Comrade Umar Magala mu bwenna abavuganyizza. Comrade Umar Magala nkugasseeko erinnya ly'abasooka kwavula. Omwana omuto bw'agezaako okutengerera n'agwa ekigo takyesibaako. Wabula amanya nti wa wembuuse mbadde sinnakakata mu kwavula. Naddayo n'akansa okwavula naye okwavula okwo kumukasuka ne kuddamu ate ne kumutengereza buto n'ayimirira ng'anywedde. Musajja gwe nkulaba ng'ekinyonyi ekivudde waggulu ne kigwa wansi. Ekinyonyi ekivudde waggulu ne kigwa wansi bwe kiddamu okusituka kisitula n'amaanyi mangi era kikibeerera kizibu nnyo okuddamu okugwa omulundi ogwokubiri kubanga kimanya ensobi ezakisuula ku mulundi ogwasooka. Musajja gwe muganda wange osiize ekifaananyi ky'obukulembeze. Wumaru osiize ekifaananyi ky'obuwulize. Wumaru osiize ekifaananyi ky'empisa n'obujjumbize. Wumaru oweesezza bafuutu soja ekitiibwa. Bafuutu soja be bantu abalowoozebwa okubeera nga tebali organized. Era omuntu w'abatunuulira ayinza okulowooza nti abasinga okutegeera. Naye yeggwe abadde mu reesi eno ng'okiikirirwa mutwe gwo. Nga tokiikiriddwa kajogoli konna oba akabadi konna. Weewaawo baakusibako naye ng'ate si ky'obadde okulembeza. Era naye baakuwa akazindaalo ku debate oyogere by'ogenda okukolera bannakawempe. Temwalimu nnyo biboozi bya bannange ne bansiba obadde okozesa mutwe gwo. Era ng'okimanyi nti omutwe gwo senga gunaakutimawa lazima togenda kufuna kaadi ya National Unity Platform. Gwasinze obutakola mawulire nga n'ensereka akusinze. Gwasinze obutabeera ku TV nga bannaffe babadde babeera ku TV. Era gwasinze okunywerera ku nsonga okukimanya nti ekibiina okukuwa kaadi oyina kukikakasa nantegeerayo. Ekibiina nsobola okukiyitanga kampani. Naye nga kampani eyo enoonya kampani enzimbi egizimbira ebisulo by'abakozi. Neeteekawo omwoleso buli omu ajja ayolese ku kyagenda okuteekerawo kampani eno. Era efokasinga ku kimu kya design z'ogenda okukozesa okusobola okuzimbira kampani eno. Tewaliiwo kajogoli konna k'oyinza kuteekamu kampani eno kuwa contract nga kasukka ku kyoyolesezza. Weebale kwolesa mutwe gwo. Weebale kutambuza mutwe gwo. Era weebale kusiiga kifaananyi eky'obukulembeze oluvannyuma lw'okuwangulwa. N'olaga nti ogenda kukola oba kutambula n'oyo aweereddwa kaadi kubanga si ye ya kibiina. Era obuwanguzi bwa buleeta aba aleese bwa kibiina mu bufunze kuva lwe kiri nti oli mu kibiina obwo bubeera buwanguzi ffenna. Kyovudde osazeewo werekereko kanso Nalukoola mu lutabaalo. Mugende munoonyeza ekibiina obuwagizi oba obuwanguzi. Muganda wange Uganda ekwesunza okugiweereza. Muganda wange olimu amatiriyo g'obukulembeze. Muganda wange olimu ku bakulembeze ab'enkya ab'ebifo newankubadde oli mukulembeze awo wooli. Naye oli omu ku bakulembeze ab'enkya ab'ebifo ate ekiyinza n'okusukka ku ekyo ekifo ky'obadde oyagala. Osiize ekifaananyi ekirungi kubanga n'omwagala okuddira mu bigere. Yatandika baakapu w'abakulembeze. Paka ekiseera we kyatuuka n'afuuka main actor. Ekyo kyokka ekirowoozo ky'ofunye eky'okunoonyeza ekibiina obuwagizi ng'ozze emabega w'omukulembeze Nalukoola aweereddwa kaadi. Kabonero ak'essimbalaala.
nti future yo mu byobukulembeze ntangaavu era ne bwe nkutunuulira nsobola okukulabamu Muhammad Sseggirinya. Kati nno kyekiseera tuzivuge nga tuzoolekeza mu kawempe eyo mu mambuka okujjuza ekifo ky'omubaka waffe omulungi Muhammad Sseggirinya ow'ekitiibwa Allah mwebase mirembe. Wano kaadi eno ebanga ekujja ku ssomero okuweereza ku ssaza oddukire essomero. Kati tugenda mu reesi yennyini entuufu gye tubadde nga tulinda ebbanga era nsuubira ekibiina kya National Unity Platform okuwangulira ku bitundu 99 ku buli 100 naddala nga ffenna tugassa amaanyi gaffe na bonna abavuganya nga bagassa amaanyi gaabwe okunoonyeza ekibiina ku lwa Uganda obuwanguzi. Mukulu Nsereko wadde vibe enteekateeka eno. Omanyi mu kika si baana bonna nti ba mugaso nti bagenda kuleeta bugagga, naye abaana abamu babeera ewaka nga balinga abatalina mugaso naye nga basesa bazadde. Weebale kuleeta vibe mu kuvuganya kuno, weebale kuleeta nnyo publicity mu kuvuganya kuno, era naawe kankusuubire okwegatta ku kanso Nalukoola okuleetera ettiimu ekikopo teri kinyumidde azirise. Musajja waffe azirise mu bufunze ku ssaawa esembayo ye lwategedde ndi kaadi siiye. Waawo weebale kuteekawo okuvuganya ku nyuma, weebale kuteekawo okuvuganya kuwooma, era baganda bange ne bannyinaze tulinde okulonda kwa bonna akalulu tukawuute buva n'ebitundu 99 ndowooza n'obutundutundu 9 ku buli 100.